Yes, Jose Chameleone tasobola kuba nti akola TV, yakola DNA bala nesobola kuba nti egwa, yagenda mu maaso n'okuba nti aleeta Chameleone's phone negana okuba nti esucceedinga, yatusuubiza okuba nti bakola kye bayita Good Life and Leon Radio negana okuba nti ekolebwa katasobola kuba nti yakoze TV z'abasajja njasabigo ngaffe talina maanyi gakola TV katolo bwama yadisinze Jose Chameleone mpola tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso namba n'ekiboya Maxud Junior webale kuba nti otambula naffe yes webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate nawe atanaba kuba nti osubscribinga nga bakasero eri nti osubscribinga tugende mu maaso ffenna mpola mwebale kuba nti mutambula naffe ebbanga lyonna mwebale kuba nti mutwagala yes mwebale kuba nti eva yes musigala naffe waliwo Victor Luzi agenda ku yes agenda kuba nti ate akayimba ke bayita Ndese Love yes Victor Luzi anaaba nti akata end time from now anaaba nga akata so n'olwekyo nkalindidde ndabe bwe kanaabeera yes mpola yes waliwo obuyimba nno obugenda mu maaso nga butrendinga mpola malamu kataaliko osobola okuddamu n'okanonyako n'olaba vidiyo eyo n'otubuulira kyekyabulamu kyekyakusikiriza nakyo kyosinga okuba nti oyagala palaso naye agenda kuta akayimba akalala bakayita ani oyo ke kamu kayimba akensuubira akagenda okuba nti kafuuka k'ettabo mu Uganda. Ani oyo kayimba ka palaso kapya kakolebwa producer Ian Pro yes Ian Pro ye yakakoze era nga kakolebwa wali Makindye mpola omuvubuka ono yes yomu ku bavubuka katsawa zino abanye omupiira mu music industry ya Uganda era nga agenda mu maaso n'okuba nti yes yenyweza bwebo buyimba obubiri Ndese Love Victor Luzi yes agenda kuba nti akata ne ani oyo wa palaso naye muganda wange ani oyo wa tabo mugenda kuba nti mumuwulira palaso agenda kuba nti ababamba mujja kukkiriza nti ono omuvubuka ali talented kugambye omukutu guli gumu Uganda Mukamoli osobola okugenda ku Facebook nononyako nkosa Ntambi Kimso genda ku Facebook likinga page yaffe Uganda Mukamoli otambule naffe yes osobola okugenda nolekinga page yaffe African Entertainment News atenga ne African Jebaite African Social Television Nigeria osobola okugenda n'okuba nti ozilikinga nofuna amawulire agafa ku lukalo lwa Africa ne mu Uganda at large bampita Ntambi Kimso osobola okunonyako ku Facebook Twitter na Instagram mpola kwogata ne TikTok yonna gyendi mpola olunaku lwa leero kankuleetere katolo bwama ne Jose Chameleone over the weekend Jose Chameleone yageze ku Instagram ye n'atuleetera obubaka ng'alaga nti oba olyawo agenda kuba nti aggulawo TV. Jose Chameleone yagambye 20 years down the road I've been dreaming about this is the high time okuba nti oba olyawo nkiteekawo byonna mbikoze nsakase music wa Uganda empulidde industry ebadde ebuuza kikyensobola okuba nti njigattako kati kyekisera okuba nti njigattirako ddala Jose Chameleone bwe twogerera Leon TV etandise okuba nti esignal zitestingibwa ku God TV ne Yes TV mpola nkiddamu Jose Chameleone, Uncle Joseph Mayanja, Jose Chameleone, Joseph Gadimba, nabwe kityo yakoze kye bayita Leon TV mpola eranga signals zatandise okuba nti zitestingibwa 1-2 wali eri ku Yes TV, God TV ne ku free to air osobola okuba nti oginonyako nogisanga mpola Leon TV eranga Jose Chameleone yavuddeyo nagamba nti 20 years down the road he has been thinking about this, he has been dreaming about this. Kekasero okuba nti agireeta bingi ebibuuzo ebitandise okuba nti oba olyawo byebuuzibwa abamu batandise okugamba nti Chameleone mu kuba nti ali mu elections yesimbyewo kuba meya aggulawo TV sente azijjawa wano nno abantu bangi batandise okuba nti oba olyawo bagamba nti Chameleone alina bapatana abatandise okuba nti bamukwatirako mpola okuba nti bakola TV
era abamu batandise n'okuba nti obaoliawo batandika okugamba nti obaoliawo omukulu ono yalese kasente kava saidi eri nakateeka wano mpola mpola wano nno nange mubamu babuuziza nga wendi nembaddamu ebintu bino wammanga nembagamba Chameleone abadde mu music industry for 20 years ng'akuba hit after hit emyaka 2 newoba ng'oli fala tosobola kuba nti oferinga okunganya sente bangi batandika okuvuma Chameleone mbu mwavu akayumba kalina tekamusana akeseguko Chameleone yazimba mu Arkwright apartment number jeziri nazimbe mutungo mpola mpola bagambye nti Chameleone business zaze akola zize zimulema waliwo Daniela Villa yes Daniela Villas, yes. Team Villa, yes, yali Daniela Villa. Zali apartments zali eboyogerere mboboli yao zamulemo kumanti as maintaining ambu yazitunda DNA ebalaye yali ekololo mbu yamulemerera ne Chameleone's phone paka sawa zino yes yamulemeredde mpola mpola wananno yes katolubwama ngayo mukuba yimbi oboli yao atenga munakatemba atenga munabyabufuzi avude nagamba nti Chameleone tasobola kuba nti maintaininga TV ze Kampala kubanga TV tezikola magoba gali yawo mbu TV ezikutteyo ennaku zino mbu zibeera za gavumenti obanga waliyo akasente akazijja abantu awalala avude nagamba nti botunuulira TV nga NTV efuna yes efuna omusimbi okuva mu Aga Khan yes Foundation mbubotunulira zi NBS mbu zirimu omukono gwa gavumenti mbweranga mbu za Muzeyi Kaguta mbu oye bwagambye atenga mbu bwogenda kubukedde erimu omukono gwa gavumenti zimu ku TV oboolyawo ezikutteyo so nga agamba nti ye naye yamulemerera agambye nti Chameleone okola TV asaaga okujjako ng'oboolyawo alinamu omukono mu gavumenti nga ng'oboolyawo waliwo oba wataba gavumenti nga waliwo omuntu amuyambyeko otherwise mbu TV tezirina mu ggwanga agambye nti Chameleone business failure mbu talinayo business ebadde successful era nga bw'abanga akoze TV eno tejja kusobola kumala mwaka mulamba ng'eri mu mannya ge bangi batandise okuba nti oboolyawo banomera Jose Chameleone abamu bagamba nti fitina z'Abannayuganda y'ensonga lwaki batandise okuba nti boogera Chameleone amafuukuule abamu bagamba nti oboolyawo kituufu Jose Chameleone 20 years in the music industry batandise okuba nti bamudawutinga Wasafi Records, Wasafi TV, Wasafi Radio, Jezirie Tanzania, Diamond Platinum, agenda mu maaso n'okuba nti akola omusimbi mwezo TV lwaki musuubira ze Chameleone tasobola kuba nti akola system nekwatayo mpola mpola East African number olwategedde nti Jose Chameleone yakoze tebayita Lion TV abantu bangi batandise okubeera nti bali happy bayimbi bangi okuva Kenya ne Tanzania bavuddeyo ne batandika okuba nti bebaza Chameleone okutuka kwekyo kintu Bannayuganda banne batandise kuba nti bamunafuya n'okumusuula wansi nga bamugamba nti tasobola kuba nti yakoze TV mutalina sente gyasobola kuzijja zakola mu TV naye nga ngenda bagamba mu Uganda tewali muyimbi abaddeko nga Jose Chameleone myaka 2 Jose Chameleone tagwanga amazima ga Katonda mugulu n'omwana alina omukisa amazima ga Katonda mugulu Jose Chameleone y'omu ku bayimbi abakyasiza okwagala ku lukalo lwa Africa lulamba byonna yabikola mu East Africa bamumanyi mu East Africa bamumanyi byonna bamumanyi kikyogenda okumugamba Jose Chameleone yakoze TV era nga Africa number yagirinze wabula Bannayuganda okuli Katolubwama agambye tajja kusobola kuba nti ameteringa TV nga business endala zamulemerera nkuddamu okugamba ekintu kiti atopimanga mikisa gya mulala kujja muno kubanga ono omwana yazaalibwa bw'omuntu yazaalibwa naawe myaka 2 abaddewo gwakuba yitiemu nova mu music industry ne mu comedy wagwa so n'olwekyo lekera okulowooza nti ate gwe amanyi nnyo ebintu by'abanne okusinga banne be bemanyi nze ngamba ti big up on yourself Uncle Joseph Mayanja bless up big up on yourself nkwagala nnyo webale kuba nti okola Lion TV era bannange batali bange mwenna abagenda okukola
Kweyo TV mbatumiddeko yes Uncle Joseph legendary yes myaka jalina yalina okuba nti akola obolyawo music industry esobola okuba nti emuganulamu mpolampola bampita ntambi kimsomu kutuguli gumu gwa Uganda mu Kamoli bye bye